sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu wanywera omwenge aba si musiraamu. Lwaki ova mu busiraamu buli kaseera? Lwaki ova mu busiraamu buli kaseera? Ate olina okutegeera nti omuntu bw'anywa omwenge kitegeeza nti buli nsobi yonna okugikola. Kubanga waliwo ekyafaayo ekigamba nti waliwo omusajja omulongoofu mu kyalo mu byafaayo by'emirembe egyayita nti yali ayitawo ku kkubo omukyala n'amuyita. Omukyala bw'amuyita n'amugamba nti njagala obeere nti ku bintu bisatu okolako kimu. Ekisooka njagala otta omwana ono akyali omuto. Ekiba nga seekyo njagala tukole obwenzi naawe. Bw'oba okitidde njagala oliyeko okende wadde katono. Ye n'agayirira n'alowooza nti okunywa ku mwenge kyeki ekitono. Bwe yamala okunywa omwenge lwamusikiriza n'ayenda. Ate bwe yamala okwenda ng'omwana amutunuulidde n'omwana naye bamukoleki bwe batuuma nti omwenge ye ummul khaba'ith, ye maama w'enki w'ebibi byonna. Nolwekyo otwale obutwala ekyayogedde obusiraamu butazza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa oyo atuleese wano ku lunaku olwaleero, ekugenda okukolekera